boss tuwuliddeko amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Evelyn ago nga kitabo Evelyn kituufu afudde si ebyawujja tyo kumubikanga mulamu this time afudde kituufu afudde Evelyn afudde kyannaku nnyo kyannaku eri abantu bonna sijagamba nti ababadde okumpi naye Evelyn yafuna omukisa ogwenjawulo ti abantu bonna nga buli mwa musaasira buli mwa mulabanga omwana buli mwa mulabanga muwala buli mwa mulabanga awowe so kibadde kingi bamuteko dialysis gakola dialysis nga bulijjo nembeera nebagirabanga waseninze kati bamugira abaana nebawajjayo nebamugamba nti omuntu ono embeera gyali musinungi naye bo nga balaba nti afudde naye ngaakyalimu kakatono abaana nebamugjayo nga bulijjo nemutwali waka nebamunaazaako kiruddu gyabadde akola dialysis nebamugjayo nemutwali waka eyo obujjooko nebamulongoosa nemunaazaako nebamugjayo daga bituddeyo mu ddwaliro omuntu nembeera nedogwendi mukubaawo wasigidde omukabo ogusembayo kirimu eri abaana abo babiri kuba bato mutabani we nomulala muta Isaac kulenzi babadde nemotoka nabakutubirako mumotoka kakati mumbeera kufabawo ebigenda mumaaso bitaaga okuyamba mutabani we yakwata essimu eyo essimu eri 077 mukaaga 0776 42 42 37 eya MTN ebitamanyaga Evelyn Nakabira then abawo Airtel eri 0753 42 42 37 neyitamanyaga Aisha Namatofu naye esimu ezo zombi Fred Kasavu yazikwata mutabani wa Evelyn in case inakyetaaga okumanya muliwa abatumale sente mu mpale abatusuza kudde tubalowooza maliwa niba bannange mbabuzeeko mujje twogere ku concert mujje mungumyegumyeko tulabye ddala nga mujja bannange mawagema obudde gwagenjagala owulira atiya muliwa I hope everyone is fine. I'm getting fine. City will be, yeah. Just doing of chuma. Nekalidida. I'm in hospital. Yeah. Kakobuze kubantu. Ngambe hello. Ngamba hello. You're live. She's my neighbor here right now. Is Emily okay? Rama Malish. Hope you're doing fine. Nanga nti ekiriwo kya concert. Njagala kwebaza papa Mr. akumpa ekifo. Yatuwadde Papa's Sport 28th October. Bannange basponsa muliwa mwesowoleyo twetaaga akasente tutegeke ekintu kibeere taratibu ni wano mala wano ate ngenda ku kipakas njakuva wano era agala ogendako out leero going to be singing tonight. Yeah, nakuyimbawa maita wakyaluzira after the Sega Happy Boys. And now we can't sit Sunday tewali kwetulako sambamu olungu bangu gakipaka sikuyiriba noonya enseera nga wetambula osobola kwetulako nga bajjiya ensonga eriwo yababuuzaako okwebaza n'abo abansabirako abanyambako in all ways.
nebale nnyo muli bakabi naye nga concert ya 28 October. Ndakwebazako ne mwami Bosa Serunkuma era gy'oli nkwagala nnyo mukwano, my TV husband. Nga mwebale kunzijanjaba ojjukira oli amatama nga gonna gaali gawulibadde era tutabuseeko. Mukama w'amaanyi sigenda kwebaza Mukama balina yabikola ondeeteramu bonna bamalayika onyambako here and there. I'm so grateful. Bwama wa Bobby, how you doing? Jackie Joyce, Babiye Sheila, Rema Malish, Maungu Munize Busiga Mkwano, ndi kujja. I'm coming tonight. I'll be there. Tonight. Whatever, njakubera Luzira na HFS kijjukira the name, but the places around the junction from Bugolobi abayitawo Luzira simanyi nakumanya. From Bugolobi waliwo ekidda eri nekino ekidda eno nange nsaba busabe tutambuze ka video kena sharing it, sharing ka poster because twetaaga sponsors, twetaaga n'abantu. Nange bino ebintu tegenda kubeeramu nnyo birango kuba tewali nnyo ssente, birango wabiseera nnyo whereby sente teziriwo kuba sente tuzeetaaga mu ddwaliro. Naye nga tusaba Katonda byonna kyemanya bigimu. And this time I know it's going to be bigger and better. I hope you're having a great Sunday. Sunday badde jjaguga nnyo zakachayiko kama mididde. Sunday nsanga wano maze church ngenda nenjirira. So just pass by to say hello, to alert you about our concert coming soon, next month, 28 October. Yeah, asobola tuyambako mu ngeri yonna kya concert, contacting a number 0776424237 or 0753424237. Ezo ngamba ka stage ako kamazi ogamba decoration, in fact decoration yaweddeyo waliwo yajeyamye Patra, thank you so much. Nebaza n'omukyala Rita Kagwa asooka okumpa sente $5,000 anjogedde nti no concert ntandise nsimbudde. Nebaza small mami of USA, Miranda, Sylvia Valenti, n'abangambye okugula tickets bawerako Ambassador Evelyn Lagu eri tebannagula naye manyi natandika okugula. Yeah, I'll be so happy and grateful to see all of you. Nange njagala kulaba ku bantu abanjagala, nange benjagala nga beera in one place, one location, njiraga amapenzi abalina roses zange zonna muzireeteko ono oba stage zijejjeza bimuli mubireete byonna nja bitwala. Bakusanyuka nnyo okubalabako bannange wali ku passport. Nebaza Zubairi Kamali bambi balina okumalirawo, nebaza nindekaani aliwo abantu abatava awaabwo. Amanda mu Boston, Amanda Lewis, Amanda Nkogeranyo Malongo, bangi. There's so many people that made them. Mchala Kajumba from Canada, thank you so much, you're an angel. Bangi saba malayo nayogera omwata mulajagamba senze tiwanjogedde, it's not right. Can't thank everyone enough. Nga byadala gye twatandikira tuyinza okusulawo. But I'm really grateful and thankful, and I pray that God loves you the way He loves me, because
Yeah, might be not very healthy right now, but I know he cares because he never lets me lack. At least he cares, takes care of me through angels. In fact, I'm not complaining. Even when I lose it, my happy heart. I'm very at peace. So I did. Tatiabide munana. Mwezi ujja. Next time you can in case of anything, inquiries.